kutya okutiisatiisa okufaanana ejje oba okufaanana abapoliisi nga yeyo message kwegamba gye bateeka mu bantu. Ebikola bino byonna biri mu bumenyi bw'amateeka era twagala okuddamu okujjukiza abakulira private security companies zino aba Bouncers Association Uganda. Already tulina bannamwe be twakutte oluvannyuma ne tubata naye twabaggyeko uniforms zino zebabadde bakozesa mu bukyamu. Tulina aba security be twaggyeko uniforms zino eza kaki era ne tweyongera maaso okubategeeza nti bwenagambe bwe batuukayo ku kibanda nabo ne buzingira mukira mu magulu gaabo nga bosi bamaze omulabisa kati mbubwadda kulya kati mbubwadda kabonera nakimanya bulira ti bwadda kabonera jagano siga kwejalabya kwegamba bibeera byambalo bya gavumenti, so omuntu wa bulijjo oba ekibiina temukkirizibwa kugezaako kubikozesa mu ngeri emenya amateeka. So byebyo ebiri ku ludda lweyo. Then tulina ebikwekweto bye tuzze nga tukola mu bitundu ebyenjawulo nga bikwatagana ne kaweefube ow'okulwanyisa obubondo bw'ababbi bakkondo era mu kitundu ekya Lwizi tuzze tukolera ddala ebikwekweto bino mu bitundu by'Embarara n'emiriraano era ku mulundi guno basobodde era okuddamu okukwata abavubuka 5 ababadde mu kabondo akeenyigidde mu kutaayiza abantu mu bikolwa eby'ettemu, mu bikolwa eby'okubba pikipiki n'okweyongerayo mu maaso nga bano with their guns. Others use borders, which are all risky methods. So in an effort to stem the flow of gun violence by private security guards, bagambe bya masuti byakoma kati tuli bagambe bya masuti byakoma kati tuli mu bya struggle bagambe by'ebitibwa byakoma kati tuli mu revolution yezeo mubanda wa kabakowa